Mu myezi egisembayo mu 1970 ng'ebula emyezi mitono nnyo olutuula lwa Commonwealth olwali lugenda okubeera mu Singapore mu January wa 1970 lutuule. Envuuvumo zaali zitandise okutambula mu kibuga Kampala ng'abantu babyogera nga bwe waliwo enjawukana ssaako n'okweyogerera ebisongovu wakati w'abaalika b'omukwano Pulezidenti Milton Obote ne Kano Idi Amin Dada. Engambo zaali zigamba nti kabineti yawadde Milton Obote amagezi okubeera nga tava mu ggwanga kubanga singa avaamu akabi kayinza okumugwira. Wabula nti bino byonna byamuyitanga ku mutwe. Yali omuwi w'amagezi we ku nsonga z'ebyokwerinda Lieutenant Colonel David Oyito Ojok ssaako ne yali akulira abakessi Nafrin Akenadoko nga bano bonna baali ku lusegere lwa musajja mukulu Milton Obote. Obula bo baali bamukakasizza nti obukulembeze bwe ssaako ne Uganda bikyamuli mu ttaano. Bano era nti baali basobolera ddala okukwasaganya embeera zonna mu ggwanga okulaba nga tewabika bikagwawo. Ng'ennaku z'omwezi 8 January wa 1971 kabineti yali erangiridde mu butongole nga musajja mukulu ono Milton Obote we baamuwadde obuyinza okubeera ng'agenda mu Commonwealth e Singapore. Nti era kyali kisuubirwa eri musajja mukulu Idi Amin yali akimanyi bulungi nnyo nti musajja mukulu ono Milton Obote ayagala kumweggyako mu buli ngeri yonna omuli okumukwata n'okumutta. Wabula abaaweebwa omulimu gw'okwasaganya ensonga za musajja mukulu Idi Amin bazikwata bubi era ne zibasukkako. Nti era musajja mukulu Idi Amin yasobola okubeera nga balwanyisa kubanga yali amanyi obunafu bwa musajja mukulu Milton Obote. Mu kitabo ekyeyali Principal Private Secretary wa musajja mukulu Milton Obote ekyatuumwa State of Blood ekyawandiikibwa Henry Chemba yategeeza nga mukama we Milton Obote bw'ataamutegeeza butereevu nti bagenda kukwata Idi Amin kuba nti nga ye omuwandiisi w'ensonga ez'ekyama eza pulezidenti yali avunaanyizibwa ku woofiisi y'omukulu era ng'ono ye yalabiriranga abantu abayingira ssaako n'abaagendanga mu bifo eby'enjawulo. Wabula yadde baali tebalina na kimu kye bamugambye naye obubonero bwonna bwali bweyoleka mu kukubagana okuli wakati w'abakulu bano bombiriri. Mu interview ya musajja mukulu Milton Obote gye yakola walyoke wayite omwaka gumu afe, Obote yategeeza nti nga tannabagenda Singapore yasooka n'ayita Amin ssaako ne Minisita wa Defence Felix Onama mu woofiisi ye nti ono okubayita Auditor General yali amaze okufulumya lipooti eri akakiiko ka Parliament aka Public Accounts Committee nti lipooti yali egamba nti obukadde bw'ensimbi za Uganda 2.6 mu bajeti ya defense teziriiko mbalirira. N'abategeeza nti ye gavumenti y'ennyonjo teri mu bubbi. N'abategeeza bazuule ssente ezo bwe ziri bazize ku akawunti nga tannabakudda kuva Singapore. Wabula kigambibwa okubanga ebigambo Milton Obote bye yagamba munnamawulire mwenda bwali bulimba obuwedde emirimu. Era nga ne mwaka gwa 1966 amagye agaali gakulemberwa Kano Idi Amin bwe baalumba olubiri ne bawaŋŋangusa Muteesa, musajja mukulu ono Obote yeegaana ekyokuba nti ye yawa ekiragiro eky'okulumba olubiri luno. Era ono enkerawo olunaku ng'olubiri lumaze okulumbwa yavayo n'ategeeza bannamawulire nti ye yali mu kulya kyamisana bagenda okulira amasasi nga gabwatuka. Era nti Olyema ye yajja n'amutegeeza nga Idi Amin bwe yali alumbye olubiri. Nti era oluvannyuma Amin yategeeza Obote nga bwe waliwo ebyokulwanyisa eby'amaanyi mu lubiri era nti bwe yali asindise basajja b'okugenda okwekenneenya ebyokulwanyisa ebyo ne babasindiriramu amasasi nabo kwekwanukula. Nti era Obote yagenda okulagira Idi Amin okulekeraawo nga Muteesa yadduse dda. Ebigambo bya musajja mukulu Obote bino byali bya bulimba era nga kyongera okukakasiza ddala nti n'ebigambo byasembayo okwogera ku nsonga ya musajja mukulu Idi Amin ne ssente byali bya bulimba. Amazima gali nti olugendo lwa Idi Amin okuwamba obukulembeze bwa Milton Obote bwe yali ng'agenze e Singapore kwajja nga Obote n'ataddewo akakiiko akaalimu ab'ebyokwerinda minywanyijo okuva mu intelligence mu magye ssaako ne poliisi era nga kano kaali kakulemberwa minisita w'ensonga z'omunda Basiru Batalingaya. Akakiiko kano kaali kaweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka okukwata Idi Amin sinakindi okumutta nga musajja mukulu Obote tannadda kuva Singapore. Olwo Amin singa aba akwatiddwa oba okuttibwa baali baakumuteekako musango gwa kwagala kuwamba gavumenti ya Milton Obote. Oluvannyuma lw'akakiiko kano nga kamaliriza enteekateeka zaako, Mr. Chris Ntende ngono yali Permanent Secretary wa Ministry y'ensonga z'ebweru w'eggwanga bamusindika mu Singapore ategeeze musajja mukulu Obote enteekateeka nga bwe zitambula. Obote yali asazeewo okugenda mu summit eno okwongera okwewala ebiyinza okuddirira nga bali mu kukwata Idi Amin
era olwo singa byatambula bulungi yali wakudda wano mu ggwanga lya Uganda nga ye muzira. Nga ne musajja mukulu Lieutenant Toyito Joko naye nga bamutendereza okuba ow'amagye omulungi ataasizza obukulembeze bwa Obote. Olwo nga n'akalulu ke yali asuubizza bannayuganda kaali kakugira nga kalindako olwo agire ng'akyennyoleza mu buyinza awatali amukuba ku mukono. Wabula wiiki emu yokka nga amagye tegannaba kubeera nga gawamba obuyinza, ssaawa zaalinga 2 ez'olweggulo nga musajja mukulu Lutalindu ono ali ku Grand Hotel ne zireeta musajja mukulu Idi Amin. Idi Amin bwe yayingira waliwo abasajja bana abaali batudde ku mmeeza yali esooka ku mukono ogwa ddyo, era Amin olwayingira bw'ati bano ne bayimuka ne bamukubira salyuti. Amin bano yabakubira kajjamba era bw'atyo n'ayingira mu biyigo. Abasajja bano abana kwaliko Mr. Hassan Mohammed ngono yali Director wa Uganda Criminal Investigation Department, saako assistant we Mr. Festo Wawuyo nga kwotadde musajja mukulu Kanywa Musaayi n'omulala omusirikale. Amin agenda okuva mu biyigo, waliwo omukyala n'omusajja abaali bali mu kunywa ebyokunywa ngeno bwe balinze emmere yaabwe gye baali batumizza. Amin bwe yava mu biyigo baamuyita okubeera nga abeegattako we baali. Musajja mukulu Idi Amin teyagaana, bw'atyo n'ajja ne batandika okunyumya. Amin bw'atyo n'alagira bamuwe lemon juice eyali ayise musajja mukulu Idi Amin okubeera nga abeegattako ku mmeeza eyo ye Dr. Arnold Bisase ngono yali musawo ng'era ono yali ne mukyala we. Dr. Bisase oluvannyuma mu 1979 gavumenti ya Idi Amin ng'evuddeko ono yalondebwa ku kifo ky'obwa minisita w'ebyobulamu mu gavumenti ya musajja mukulu Binaisa. Nga wayiseewo eddakiika ntono nnyo nga musajja mukulu Amin ali ku mmeeza eno, Dokita ne mukyala we baabategeeza nti emmere gye baali batumizza bwe bamaze okugiteekateeka era bano ne basituka okugenda okulya wabula ne bategeeza Idi Amin bagende bonna. Ono yabeebaza wabula n'agaana okubeera ng'agenda ku ntebe bwe baali bagenda okuliira emmere yaabwe eno. Olwo Dr. Arnold Bisase bwe yali ng'akwata ku kapapula okwali ssente z'ebisale z'alina okubeera ng'asasula, musajja mukulu Idi Amin yakamusikako era bw'atyo n'asasula mu kaashi. Ssente Idi Amin ze yasasula kwaliko ebyokunywa byonna bye baali banywedde mu kusooka ssaako n'emmere gye baali bagenda okulya. Amin ono bwe yawaayo ssente n'alagira musajja mukulu Lutalindu okubeera ng'asigaza balansi eyali asuba mu nnusu essatu. Olwo Idi Amin ng'amaze okubeera ng'anywa juyisi we owa lemon, bw'atyo yatambula n'afuluma ne musajja we gwe yali ayingidde naye. Nga wayise ennaku nnya nga musajja mukulu Milton Obote agenze mu Commonwealth eyali Singapore, omuduumizi w'amagye Idi Amin yayita ba senior military officers ku kitebe ky'amagye ku Bulange. Amin yakkaatiriza obuvunaanyizibwa bw'amagye bwe balina eri society wabula nga kwotadde okubeebaza okubeera nga bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okukuuma bannayuganda ssaako ne Uganda yonna. Era nga miitingi eno yayisibwa butereevu nnyo ku leediyo y'eggwanga ssaako ne mu mpapula z'amawulire. Abantu beebuuza lwaki Idi Amin yakuba olusisinkana lw'ebyokwerinda, kyokka abamu baategeeza nga kano bwe kalabika okuba nti kaali kakodyo akaali kateekeddwateekeddwa gavumenti okukakasa bannayuganda nti eggwanga liri bumu yadde nga Milton Obote taliimu.